Kanama TV oyinza okulowooza nti omulimu w'okola gwe gukyasinze obuzibu era gwe Kadaama akyasinze okubeera nga wagwa mu nnyumba etabeerekamu. Naye bw'ogenda owuliriza banno na biki bye bakola na mirimu ki gye babawa, oyinza okuguma n'ogamba ate owange wakyali kaleekaleko. Katufune Kadaama ono alabirira omukadde olabe biki by'ayitamu. Abalanya buli Kadama TV. Nkulamusizza nnyo ssebo, yeebaleko ssebo. Munnange mpuliddeko kodiyo k'ono omuwala agamba nti akola ku mukadde. Mu kutandiikiriza okukola ku mukadde yava mu ddwaliro n'aba nga tasobola kgenda mmanju, ne bamuleetera abakozi okumukolako ne balemererwa. Bannange bano tubalabula, nze kankitwale ng'okulabula nti bw'olaba ekigenda okukaluubiriza mu bulamu bwo tokikola. Gwe bw'oba olabidde nti baleese omukozi munno n'akola ekintu ekyo nnaku 3 n'agenda, manya tekiba kyangu. Ekintu ekyo ogenda okiyingirira ng'okkiriza okikole ng'osibye omutima, ng'era onoomalako nakyo. Kuba Omuwarabu ye muntu gw'ogamba nti kamukolere kino mu mutima omulungi, ye gwe ky'okoledde mu mutima omulungi ye akifuula oba kuba lunnabe nti kati bwe luba lukoledde, luyiira lukoledde, ogenda kukikola paka by force, ate ku mpaka, kuba oba wakkiriza okkikolera wakiyingirira okiraba. Nga neeweeko nze kennyini example, kuba ebintu bino tugenda tuteesa wano eno ku Kadaama TV. Omuntu avaayo okwogera ku kintu ekyo aba akirimu oba eiza yakiyitamu. Ogeza nga nze nakugamba nti nze ndabirira mukadde yazaala abaana 12, omu n'afa, 11 bonna weebali, tekuli muwere ayonka wabula bonna bafumbo. Naye nina ekizibu nze kennyini kye nalengera era ne nkyetangira nga nkyali mugenyi. Twalina we tubeera nga balina ebamupangisiza, bayamufaako nga tamulekedde maka. Kati nze mu kujja ne musanga we baali bapangisa, kati ndowooza ne balemererwa. Kati ffe tugenda tutambula mu mayumba g'abavubuka n'abawala, we tusuze omwezi, we tusuze ennaku 3, sijja kutottoleramu ebyo. Naye abantu bano buli we batutte nnyaabwe bonna beegumbulula, bonna buli lunaku we beesomba okujja, buli lunaku. Era enju eyo nnyaabwe mwaba atudde, abawala we bakyala, abalenzi we bakyala, buli lunaku kankugambe, buli lunaku baba bagenyi, nga teri mugenyi avudde ebbali, wabula nga nnyumba emu eyo bantu 11, omu nga yafa, baana be baliwo, nga bonna bulina okuziba nga bazze okulaba nnyaabwe, ate bonna baafumbirwa kumpi maama. Kati ssebo wange nze ndabula bannange bano nti ekintu ky'otaakolere Muwarabu tokiyingirira. Ogeza nga nze, bonna we bajja bamanyi bulungi nti nnyaabwe tagenda mmanju. Eyo pampa nze nnina okumukokoola lunaku. Omukyala ono yavunda mu lubuto nga onaabeere waffe nti omukyala yavunda 9, ye mukyala ono byalya ne byanywa byonna bifuluma, byonna we bifuluma. Ate enjala emulumira kumukumu, ne balyoka bamuwa amakerenda ag'okulya. Yalwalamu okaawo nga talyamu, naye kwe gamba amakerenda buli ssaawa okulya, buli ssaawa obulamu bwe bwa makerenda, buli ssaawa alya, buli ssaawa, buli ddakiika aba ali mu kulya. Buli ssaawa ya swala nze mbeera mu kulongoosa pampa ate ng'abyonoonyeemu. Buli ssaawa mba nina okwalula byonna bye yeebaseeko buli ddakiika. Ekyo nakigumira.
kuba nakiyingirira ng'era nkigumidde ne manya nti nja kikola njagala saagala kati nkujjira nga bwe bano abazze okukyala tebalina bakozi omwana azze ne pampa ye ng'agyonoonyeemu era gw'ogimugjamu nga bwe baagala ayagala amazzi ogwe ayiye ebyokulya biki nga baba nga balya buli ssaawa ogwe kwegamba n'otawuka buli kadde nga tolina budde bw'otuula naye ekintu ekyokuŋŋamba okulongoosa abaana baabwe ekyo nakigaanirawo sambaza mwana wa wano pampa era sigimuggyaamu pampa nnyambaza ya nnyaabwe gye nzigyamu era gye mwambaza omuntu ogwo omu naye munnange oyo waba yakkiriza okwambaza mukadde pampa maama kati oyo yafuuka bebi kuba nze njagala okukubuulira omukyalo ono ali wano tasobola nakukwata omanyi omuntu okwegongobaza nga bw'olaba tasobola nakukwata bulangiti n'agisika n'agyeteeka ku mubiri okusituka obusitusi olina okumusitula ne w'obeerawa omumwa guno mulamu nnyo naye n'okusituka wansi awo ayinza okwegira n'ogamba ye ono nakyala bw'aba ayogera ku ssimu era abaana be bajja wano olaba muntu mulamu tteke ng'olabira ddala mulamu tteke naye okusituka wansi tayagala era akukoowole gy'oli ojje omusitule okumubikka omubikke ne mu matumbi g'obudde yali amanyiiranga okunkoowoola baasalawo etteeka nina okwebaka ne maama waabwe oyo apama buli ssaawa omanyi okusula n'omuntu nga buli ssaawa abeera yeeyonoonedde kivundu ki ky'oba oyingizaawo olubuto luba luli lutya banaye tubonaabona okusinziira ku busente buno bwe batugula ku ofiisi bwe businze okutukosa bwe businze okwonoona obulamu bwaffe omuwala bwakucunya kuba yakugula obusente ku ofiisi nga tulina bwekyusizo ebimu n'ogamba bwe seebereremu ebimu kaŋŋaane ebimu kankole kuba njagala sente ebimu gaana gw'olina okufumba gw'olina okulongoosa ennyumba kwegamba simanyi nakumanya banaye embonaabona gye tubonaabonamu simanyi nakumanya abazze abali mu bibada byabwe emisayo gisanga mu kiyigo n'ogamba ye Mukama Katonda wange kwegamba omuwalabu ye awali omukozi awali kigambo omukozi simanyi nakumanya naye oyo munnange waba agaana nti tajja kukola alemereko bamutwale fasaali ku ofiisi ate nga terinajja kumunona tejja munona mu kiyumba tebajja kumukwata nti bamuzze ku ofiisi kwesalira magezi banaye tufuluma mu biyumba ne batukyajinga nti tufuluma mu biyumba tuba na bugubi buli kimu gw'oli okikola kati omuntu ng'oyo otandika otya okumulongoosa pampa ate agende mu kiyiga anaabe kwegamba ng'olabira ddala omuwala bwakumenya bumenya bwongo batufuula oba okuba ebiki kati nze wano owange nga buli ssawa ya swala oba kiro ku 11 nina okusituka mbu kuba ngende muleetera amazzi afune wuzu maama nagamba ekiki neebaka ku 8 bawalabe bakyala wano oba batabaniibe ne babeera wano paka ku 8 we bagendera we nina okwebaka ate ku 9 ku 11 ayagala ankoowoole ekiro ekyo muleetera amazzi afune wuzu maama nagaana era ekyo nakisazaamu tampita naye nga yali alundeeseeko era mutabani we n'avange n'agamba gwe Faziira lwaki maama akuyita nga toyitaba ne mugamba nina kukoma ssaawa mmeka okukola namugamba obwongo obwange buwummula ssaawa mmeka butandike kukola ssaawa mmeka maaso ku maaso ne mubuuza neebaka wano ku 8 lwaki ku 11 bamunsitula nti ate ndeeta amazzi nti ate nkole bwe nti paka lwanaamala okusala mubikke bw'aba tasobola kusituka amazzi gaagaawo ganywako gaba afunanga nago wuzu waba tasobola kusituka n'asaala abireke aninde lwe naasituka ku makya era kati bwe kiri
ebimu byakwebeereramu era bwe ndaba nga kinsusseeko nga oluusi yeeyonoonedde ate nga nkyayagala okwebaka bwe nkwata ebikunta byange nenfulumamu nengenda nenfunawe nezizika neneebaka paka lwe nakeera ku makya ne mulongoosa. Baali baagala buli lwayonoona bayonoonye kiro nze nsitukiremu mulongoose. Olaba omuwalabu wamanyiira naye ngoba wangula mmeka ng'ekintuusa ku ekyo kiki. Kale bannange tubonaabona mu mbonaabona gye tutamanyiiko mitwe n'amagulu ng'omuntu n'akucunya n'akutuusa ku kisembayo n'akunyiggiriza naye nga tolina wooyo tolina gw'onaaloopera teri nga bwekyotuuka mu kiyumba ky'omuwalabu teri ne gwe wali owuliddeko nti oba anaakubira omuwalabu nti omuntu oyo ali atya. Teri gwe kennyini neweekubira omulanga n'ogamba bannange ndi bwe nti ne bwe teri anaavaayo okuyamba bane kati tugenda kukola tutya? Tugenda kukola tutya? Yeyo embeera gye tunyigirizibwamu naye ebimu munnange osaba katonda bwakuyamba naawe n'oba negguma ate kati omuntu kasita akutunuulira eriiso lyo nga naawe alaba oli mukambwe ebimu ayinza okwenenya naye buli lwakugamba nossa amaaso wansi bwoti n'okubeka omutwe oba omuleesi. Nze kabe musajja twogera tugasimbaganye, bw'abeera muwala ne twogera ne tugasimbagana. Nga ssebo bwe nyambala bwe natandika okutumya giraavusi konzera ne mundeete ku giraavusi nongoosenga mamaamwe nga nyambadde ku giraavusi nti zaaki. Nabuuza omuwala omulala nti konze ki oyogedde ki? Maaso ku maaso era neŋŋaana okumulongoosa paka lwe baatandika okundeetera giraavusi. Okitegeera naye nga baagala nga kwatemu kani magini omuwalabu tategeera omuwalabu. Ayi katonda wange nze simanyi nakumanya naye bannange katonda omuntu gwe yatonda nga muwalabu n'amuwa omutima omweru munnamanya n'amuwa olususu olweru gye yakoma okumuwa omutima oguddugala. Bwe yamukokoonya omuwalabu yamukokoonya olususu nga lweru ne gye yakoma n'okumuwa omutima ogw'enziro. Kale mukwano omuwala oyo wa pampa mukwano gwange nze nange omutima gwava dda ku kulya. Omanyi okubanga omuntu oli kulya n'akuyita jangu olongoose maama, omuntu n'akuyita jangu onnongoose n'omugamba ndi kulya n'akulyoka akubuuza n'akugamba buli lunaku olina okulya neweekwata ne ku mutwe n'enviiri ne zikubuukako n'ogamba singa wansanga sirya singa oba wangula sirya sandifudde. Omuntu n'akubuuza nti n'okanda n'omugamba nti ndi kulya n'akubuuza buli lunaku olina kulya omukadde n'ogamba bannange gw'olaba oli mukadde naye olya naye kati ate nze. Kale munnaye Mukama asaasire munnange oyo naye simanyi kuba kati oyo omukyala ekyejo kyonna atibula kuba yazaala. Kuba yazaala ate maama akaddiye ate maama mulwadde. Bano ku bamaama baabwe ne ku bataata baabwe ne ku baana baabwe tebalina muzannyo ku baana n'abakadde bwe bulamu bwabwe tebalina muzannyo. Naye bw'aba taakisobole akwatemu ebibi afulume agende ku poliisi kuba nze nkimanyi bulungi nti teri muntu simuwabya naye teri muntu ajja kumunonawo ate ne mukama we tajja kumukwata amuzzeko ofiisi ekyo kikafuuwe